Asikali muri bulungi tukyalunziwa naye tujja kutereera kubanga twali lufuudeko nnyo likuyanja bulungi tujja kutereera. kitegeeza babakuba nyono ndaba eriiso likyamyusa ono n'egumba gyolaba wano lyamenyeka egumba lyamenyeka talya naye baligenda kumukola operation enkya tusuubira Katonda ajja kumukwatako atereere abeere bulungi. Ekituufu mwakkiriza nga mmwe n'omutima gwammwe ne musalawo nti tukivuddemu? Abantu bano bagundi bajja maama w'omuyimbi ne ebikulu bagenda wa Archbishop ne bamusaba Archbishop naye n'atuma obutume ku CEO Chief Executive Officer n'atuyita ne tutuula ne tugamba tubasonyiwe kubanga kirabika bubi eddwaliro kubeera mu mbeera kubanga kati abakozi bonna n'aba doctors n'aba nurses batya okutambula bweru byabaawo naye kati ffe nga abakristo tubeerawo okusonyiwagana. So eddwaliro lyatudde ne ligamba katubasonyiwe badde bakole emirimu gyabwe kubanga byekoota omumanyi ojja kutambula leero ojje bayongereyo kamolo luno otambule emyaka egiwera. So okusonyiwagana kisayamba okubanga omala obudde obanga otambula mu kaseera mu kooti. So ffe tusazeewo tubasonyiwe tebadwala yadde kasente naye tusazeewo obusazi wasonyiwe Katonda yanaakola ki ani agenda okumiitinga biru zoono ez'eddwaliro? Biru eddwaliro lyasazeewo kumujanja tewali buzibu. Naye olunaku olwo lwali lutya lwe babafuntula? Tetwabeetegekera kubanga tetwamanya. Nze nali awo nze ndi supervisor nali awo nga ndi Kevin wengi nada Kevin ne bampita afande abantu baze ku blocking gate tebagala abantu bayingire tebagala abantu bafulume kati ze kujja nali ndi ku simu kati bano bagabe banda bantu ku simu nga balowooza ndi kubya security ejje ekole ki obe bakwate kati abasajja babayo bataano nalaba abantu ku simu nga bankuba nesanga ndi wansi ngudde nga omutwe gufunye ogundi obuluze muzayi nga kulimu gw'amaanyi gugenda. Waliyo omusajja awasaako kolekita yeyasitula nze nali unconscious saategeera gye nali ngenze naye kyatwalawo ebbanga akasaawa nga 11 zekumakya nentegeera nti ndiwa mu emergency naye nebaza ddwaliro lyesanga yatuyamba nnyo nezikujanjaba era bwe batusabye tukole ki tubasonyiwe kubanga zeho kukola ki bintu byesonyiwe tudde wamu badusingana ku nkubo nga tukole ki. Kati security eri etya ku ddwaliro? Ekiriga kati eri nnungi tewali buzibu abantu bali kukola bulungi abalwadde babajanjaba tewali buzibu bwonna security tewali buzibu. Tweyanziza nnyo tuyanzeeki n'omusajja ono katumusabire kuba eriiso ndaba likyamyuse eri eno panki zirabika zaasuka obungi. Oyo ye mukama waffe yatukulembera. Tweyanziza nnyo tuyanzeeki abaana mwakkiriziganyizza nti ekintu bakiveemu naye wakyaliwo eyawogoka oluba oyo mugenda mukola muti? Oluba gwe olabye bubisuubira sisuubira nti olwo oli dokita sebo naye ndi observant sisuubira nti kubanga ayeeyogera si mwana muto kubanga aba asazeewo okusonyiwa kividde omutima gwe era okusonyiwa okwo ne Bayibuli tugamba tusonyiwe n'eddwaliro lyaffe lirina omusingi gw'okusonyiwa. Eddwaliro lya kyaki tulina moto ya love and serve. Bano baana baffe mu kitundu babatuukirira nabagamba tujja basonyiwa era kyekibaddewo basazeewo kusonyiwa kyero omuntu salabye ku ssente kyero bakakase era beeyogeredde bokka
era kiviiridde omutima gwabwe namwe engeri gye mwerabidde. Yes sir. Tuyanzanye tuyanzike kanso amanya gaffe. Amanya bampita kanso Emmanuel Nyandoha eddwaliro Nsambya nakusebe. Ye mu namateeka w'eddwaliro ery'Ensambya. Tukyali ku tukyabalaga embeera nga bwegenda maaso wano kuggwe agenda maaso n'okulaba Soul TV. Bino byonna tukyali ku kooti tetunnaba kufuluma kulaba ki ekiri ebweru wa kooti naye nga ekiriwo ekyekyo tujja kufunako ne ku dokita ono wano. Dokita oyo naye nkugambye badde basatu ne dokita tujja mufunakoko ate naye atufuneko ku saidi ye. Buli kimu kibadde kitambula bulungi. So embeera eyaliwo oyinza gyogerako kiera kumira kikoyina. So embeera eyaliwo yo teyali nnungi okutwaliza wamu nti eddwaliro lirumbiddwa mu mbeera bwetyo oba bwetyo n'ebyatuukawo nebituukawo naye era kunze ekisinga obukulu nti kati tutudde wansi tukkiriziganyiza kuba leero kiriwo nenkya kisobola obeera ewaani ew'omulala. Dokita okwogerako ku kyokuba nti omulwadde asobola okuwona n'okufiira mu ddwaliro nti embeera zonna zisobola okubaawo abantu babeere kukimanya kibanyuma. Ekyo kituufu. Olaba mulimu eddwaliro nga kati eryaffe nti liri ku level eri international era n'ebisikolebwa byonna biri certified biri ku level ya waggulu. So mu ddwaliro ng'eryo usually standard zibeera waggulu ate buli kimu bamakinga sure nti kikola ki kikolwako mu butuufu bwakyo. Just nti buli muntu alina engeri gy'anakuwalamu olw'okufiirwa omuntu we. Ono akola kiri oli n'akaaba nnyo oli n'akola ki buli omu alina engeri gy'akola ki gy'areactingamu naye ffe tukola ekisoboka okulaba nga buli bulamu bwa muntu butaasibwa. Tuli ku Soul TV.